Yo, this is bakwatidwa Gufifije kwoli hatenga ngamba nti okola chamanyi nyonyi ddala kubanga ate hojje komideko mbanirizaako mu dakiika eno yennyini mujje bali gye mutuusizako engalo olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Honorable Jerry Ssenyonyi avuddeyo bw'atyo n'ategeeza bannayuganda nti omukulu amanyiddwa nga Kenneth oyo owa bodaboda avuddeyo n'amuguza ekirowoozo ate nga mwanattu kirungi ddala kiyamba bannayuganda abali mu bitundu eby'ennakawa n'okuliraanawo ono yeeyamye okuba nti agenda kubayambako mwe mwenna abagenda mu maaso okubanga ate mulina eddagala mulina okubanga mumira buli lunaku okugezanga abali ku ddagala lya ARVs naawe olina ekirwadde ekyenjawulo naye ng'omira eddagala buli lunaku ate nga likuweddeko etaaga okubanga olijjayo mu ddwaliro naye nga tosobola kutambula due to lockdown eriwo agambye nti ono ajja kubanga alibaleetera abeere nga alibatuusako ennamba y'essimu yeeyaawo gye mbateredde awo waggulu mpolampola mubeere nga mumukoonako musobole okubanga ate mumukwasaganya so nga ate mukadde ke kamu ategeezezza nti ajja kubanga ateekamu amafuta omukulu Honorable Jerry Ssenyonyi musobole okubanga mufuna eddagala lyammwe mu budde olunaku olweggulo yagenze mu maaso okubanga ate acelebrating anniversary ye ne mukyala we so nga ate ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe tumanyi obulungi ennyo yagenda mu ggwanga eri America era ng'ono yagenda mu maaso okubanga ate akyalirako omukulu amanyiddwa nga wa Mary Anthony era ng'ono MP mu kibiina kya NUP Wenjogera waliwo agali mu nkuba gagenda maaso okubanga gagamba nti omukulu yagenze maaso okubanga alandinga ku ddiiro ebalirwamu ensimbi obukadde 6 obwa dola yes ez'Amerika nga ddiiro eno sindala ya firimu nakatabo wabula nga kigambibwa nti abataddemu ensimbi sibalala kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Will Smith fena gutumanyi obulungi omuzanyi wa firimu nakinku mu ggwanga eri Amerika era nga tali yekka yegattiddwako producer amanyiddwa nga producer James Lester embeera bwetyo bweyimiridde katulabe ekintu ekyo gyekinagukira naye nga gali mu nkubo so nga ate okuddako eside eno ku General Katumba wamala fena ekyagenda maaso kubanga ate kimutukako tujjukira bulungi nnyo nyini ddala wabula nga ate agaliwo gagamba nti babiri bakwatidwa era nga bagamba nti be bagenda maaso kubanga ate bakola ekikolwa ekyokwagala okumutta kwabo nga kuliko omukulu amanyiddwa nga Serubula Hussein Ismail wamu n'Ennyanzi Yusufu Siraji era nga bano bombi basiraamu kireetedde bangi okubanga ate bakaaba nga bagamba nti abasiraamu twaza gwaki era nga be bagamba okuba nti bagenda maaso kubanga basindira emotoka y'amasasi okwava okufa kwa muwala we wamu ne driver we era nga kigambibwa nti n'abalala bakyanoonyerezebwako so nga ate ye omukulu yagenda maaso kubanga yeetaba mu kikolwa ekyokutta mwana mulenzi yali amanyiddwa nga George Floyd mu ggwanga eri Amerika nga yamuttisa vivi incident eyo fenafena tugijjukira bw'atyo bagenze maaso kubanga bamutiemulira omusango gw'okumusiba emyaka 22 n'obutuntundu obugwamu awo wabula nga bannansi bangi bavuddeyo ne bagamba nti ekyo tekimala abadde asaana kalaba fact being nti naye yatabuse muntu mwana mulenzi amanyiddwa nga penge ono gye buvuddeko awo yali awagira ekibiina kya NUP naye akaseera mpaawo kaga n'abeefulira era ng'ono yatandika okupostinga ebintu ebitakwatagana ku kibiina kino wenjogera yajjeyo ekifaananyi eky'omukulu amanyiddwa nga Nubian ne Edi Mutwe kye bapozingira mu kkomera bw'atyo n'atandika okubanga abuuza abantu nti tukozese ku common sense mu kkomera bwe baba tebakkiriza masimu Nubian ne Edi Mutwe bajjawa essimu gye bagenda maaso okubanga ate bakozesa okwekubisa ekifaananyi ekyo wenjogera oluvuvumo lugenze maaso okubanga ate luzunga ku social media wonna nga bagenda maaso okubanga beebuuza Nubian wajje yajja essimu ne Edi Mutwe so nga ate okuddako eside eno omukulu amanyiddwa nga Brian White fena gwe tumanyi obulungi nti ono akyawera ennemba n'emisango egy'okubanga akabasanya abaana b'abandi yavuddeyo ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Sematimba n'agamba nti bw'abanga naye waliwo eyavuddeyo nabeera nga amulumiriza nti yamukabasanyako n'atuuka n'okumuzaalamu akwatibwe era bw'ati asabye poliisi egende ebeere nga emukwata naye babeere nga bamutunuza mu mbuga z'amateeka fact being nti ebikolobero byabwe mbu bifaanana okuddako ku mukyala amanyiddwa nga serena bata yes ono ye yavuddeyo ku nsonga za ex-we amanyiddwa nga sipapa fena gwe tumanyi obulungi ennyo nti yakwatibwa ku nsonga z'emmundu n'abeera nga aggalirwa omukyala ono yagenze maaso okuba nga ategeeza nti ye bwe kuba kuggalirwa oyo aggalirwa n'ebisumuluzo babasuula mu ttoyi basuule olw'ensonga nti yali yemanyi eryanyi nga ye amanyi nti yakimala dda n'agamba nti takyogera si lwakuba nti tayagala sipapa naye sipapa musajja
musajja wa bikolobero nnyo nnyini ddala. Jjukira nti omukyalo oyo yali atulugunyizibwa ne Brown Sugar nga bakyali mu mikono gy'omukulu oyo sipapa. Okusinziira ku mawulire agagenze mu maaso okuba nga ate gatambula ku social media olunaku lw'eggulo nga gagenda mu maaso okuba nga gabika omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni, bangi bavuddeyo okuba nga ate bajaganya wano na wali mpola era ng'emiwumbo gy'emmere gyatambudde ku social media, essefuliya z'obuugi ne zitambula ku social media, bangi buli omu n'agenda mu maaso okuba nga ajanjawaza mu ngeri emu oba endala. Naye ate oluvannyuma amawulire ne gavaayo nti omukulu tannafa. Kaakati nno bo bannayuganda abamu batandise dda okwebuuza ebibuuzo nti bwe tuba nga twajaganyiza bwe tutyo ku muntu alina okuba nga ate atuwa akasente mu lockdown muno tugenda kukola tutya. Kansooka ate nkuweeko bino tweyongereyo mu maaso. Naye bannaye ku bigambo bye mwayogedde eggulo sisuubira oba ssente tunaazifuna, sisuubira nti oba ssente banaazisindika. Bannaye nga mwajaganyiza, nga mwakubye enduulu, nga mwatulaze emmere y'ennyimbe nti mwafumbye edda omulambo gunaabasangayo, naye nga mwerabidde nti omuntu gwe tukubirako enduulu y'alina okutuwa ssente ezigenda tuyisa mu covid ono ennaku 42 ne gino emyezi 6. Bannaye nga mwajaganyiza. Naye bannaye kamukirabe tuyiga okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Twerabidde nti omusajja yagenda okutuweereza ssente ku mobile money. Naye bannaye ku bukodo bw'abasajja bano tuyinza okufuna wadde 10. Olaba atusubiza omwaka ogudde ne batusubiza amasannyalaze n'amazzi ne batabituwa ya rabbi. Naye kati ate batuwa emitwalo 10 tekisoboka. Era budget muzisazeemu muziyuze. Nze budget eyange yino nzimaze njiyuzizza. Tebikyaze twavumira omuntu. Awo nno si bwe bikomye, bangi balabiddwako nga bavuddeyo okweka mwana era nga mwabo mwe mubadde ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Tumwebaze Godfrey ngono muweereza w'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo, naye avuddeyo n'agamba nti ng'ebyobufuzi tubitadde ku mabbali n'ebyobukyayi, ke kaseera tumanye nti munange Mukama yagaba obukuyinza oba obukulembeze. Kaakati mwe mwageze mu maaso okuba nga ate mubika omukulembeze w'eggwanga so nga ate yabadde eri mu bitundu by'emunyonyo. Kaakati mwe abakikoze mulowooza ensi ebalaba etya oba ensi mugigamba ki essaawa eno? N'ababuuza ekyo kye mwakoze kiraga magezi oba kiraga busiru, era ng'oyo wenjogerera bagenze dda maaso okuba nga ate bamukalakata left right mali eyo bagenda maaso okuba nga ate naye bamukanika so nga ate n'abali mu layini emu naye nabo tebabuzeewo ku ground. Abasuubuzi kamba njuliredi atika owa atika unisex trends antiona kutusaka emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Tsake okutuuka mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi wa ngoye z'abaana, z'abakyala, z'abaami omuli empale, engatto, enkofiira, amasuuti, ebiteteeyi, ensawo, saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala. Muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 53770M2602 ye Lady Atika owa Atika Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Gye buvuddeko awo nakutuusaako eggulire ly'omukulu amanyiddwa nga General Eric Mwine ng'agenda maaso okutegeeza bannayuganda nga bw'ayagala okuwabula omukulu Yoweri Kaguta Museveni agende mu maaso okubanga ate alekulira obuyinza oba ateekawo enkyukakyuka mu buyinza mu mirembe nga tewali wadde okukola ki okusika omuguwa oba okuyiwa omusaayi. Kaakati nno ono yabuuziddwa kajojijoji w'ebibuuzo ku nsonga eyo era ng'agenda mukulekerako ng'agenda mu maaso okubanga ate ayanukula ebibuuzo ebimu ku byamubuuziddwa. General Tumwine okuwumula president mu mirembe wabadde otegeeza ki? Ani atakimanyi? Abantu tebakufunye bulungi. Banfunye abakitegeera batagala kukitegeera baleke. Tebabitegedde. Bakimanyi, ani atakimanyi nti buli omu bw'akola atuuka w'atuuka n'awummula kyetumwagaliza. Ani atamwagaliza mirembe? Ani atayagala buli muntu akole awummule bulungi mu mirembe? Kyoyagala. Buli omu akyagala. Katoyagala awummule ddi? Ekiseera we kirutuukira. Ekyaddi. Katonda wanagambye nti kati kiseera kikino uwummula abalala bagende mu maaso. Kiina okubaawo naye kibeewo mu mirembe gyenjagala. Mirembe gitya nga awadde omulala oba abalazi omusi? Eringa eyo bwe nali mpa yimu muweezi. Gy'oyagala okulaba? Kulaba kisabira nnyo yesaala yange. Watandise kugisaba wano ng'ovuddeyo oba bulijjo gy'osaba? Sitandise wano. Handover eri occasion ennungi y'okwogera handover ennene kubanga mwe mulowooleza mu katono nze booleza big things not ka handover ka minister. Kati gwe president ani
oyagala kumusongera kwani si kyange kubulidde bannayuganda be banakola ki be banalonda bwe mba ndina gwe musongerako ekyo kyange naye anti bannayuganda bakututte nga ali mu by'okusaaga sisaaga nze sisaaga nti bamaze okujja eri olw'obusungu n'ojja n'oyogera eno anti mwe abanoonya negative naye gwe wennyini obadde oyogerera ab'oludda oluvuganya gavumenti lindako anti gwe mutandise abanoonya negative mubeere mu negative yammwe naye abanoonya positive kyenayogedde bakiraba nti kirungi si kibi tikirina gwe kivuma tikirina gwe kitaagaliza buli munnayuganda ayagala emirembe ayagala tutuuke ku kiseera ekyo pulezidenti bw'ahandiika ku mulala peacefully ani atakyagala waliwo abakwebazizza bangi nnyo nga bakwebaza lwebya wayogedde genda ku social media olabe gwe tokiraba naye banno bangi abazze boogera ebyo bakomekkereza bubi lwaki bobyogera bubi teboogera nga kyange boogera bubi ebyabo boogera bubi batya bagamba aveeko genda saawa eno wamuteekako gwe kati sibe wayogedde nze sibye nayogedde naye tuyinza okulaba naawe ng'olinga abo lwaki kubanga buli omu aba amanyiddwa omanyi buli omu alina rekodi ye gwe yiyo nnungi eyange siwakanya gavumenti eyange njiwagira ate nfiirawo bajje n'omuntu tokomparinga ebitafaanana nedda bajje n'omuntu ne Dr. Kizza Besigye bakusekeredde batya tebagambye oli awo bamaze kugoba n'oyogera ebyo manyi ekigambo kyemukozesa ekyo ne bannamagye banno lidako ekyo ekigambo kyokozesa okugoba kyengamba negative yammwe ate bakoze tewaliwo okugoba siina wengenda wendi kati y'omukulembeze bwe yawulidde obubaka buno yagambye eki mubuuze tonnamanya mukimanyi nze nakugamba nti akimanyi amanyi position yange amanyi bulungi amanyi principles zange amanyi nkola yange agimanyi bulungi bwe antegeera naye ng'obadde munywanyi we nakati simbadde sikugamba nti mbadde ndi naba nkyali gwoyagala omuvaamu awummule please soma message yange kubanga gwoyagala kuteekamu ebibyo nakugambye he is my teacher he is my mentor he is my leader he is my hero akulembedde Uganda atukulembedde bulungi ate ajja kutukulembera and kyemusabira kyokka kwe kuwumula mu mirembe omukulembeze gwe twagwe gwoyagala yafaanana atya nga President Museveni gwoyagala ddewo tekikisoboka yenewe ate muganda wange wekuwa byonna byenkubulire bw'ogenda n'obikyusa n'oyogera ebibyo jeno gwe obyogedde yes tovaayo n'ogamba jeno tumwine yayogedde kino teekako eddoboozi lyange bawulire kyeyina ayogedde ati jeno tumwine nga tumaliriza waliwo abagamba nti omukulu omusika gwe mulowoozaako mutabani we abagamba nze n'abayimbire n'akayimba aboogera mwogere Uganda ensonga mbere kati bw'anaaba amuleese munaamuwagira ani amuleeta bannayuganda be basalamu pulezidenti we kati tova kye tubadde twogerako n'ogenda mu kupaaza ebitali mu makulu